Era obudde bwe buno kuba kati ngenda kweŋŋanga olukontana olw'ebigambo lwe tugendako ku kitebe ekikulu ekyeNUP tugenda kugamba ebigambo. Ki kye tuba tusuubira olunaku olwaleero mu lukontana olwo tunyonnyoddeko olw'abantu okulaba omubaka biki byagenda okuteesa weeraliikiriddemu oba nedda? Nga neeraliikirira ntya nze okuva edda ŋŋamba ebigambo n'okuva edda nga nkyali mwana muto debate okubaganya ebirowoozo yabanga talanta yange ne mu primary nze nakubaganyanga ebirowoozo. Ku University y'e Makerere mu mwaka gwa 2008 bansindika okukiikirira university eyo mu lukontana olwa debate mu university zonna mu Uganda n'ensinga n'enfuna laptop ne certificate kyali kitegekeddwa Uganda Data Network. So nze okukubaganya ebirowoozo kya bulijjo gye ndi sikirinaamu mutawaana. Ki ky'osuubira mu lunaku olwaleero kubanga tusuubira nti abantu wabeera nga mumaze okukubaganya ebirowoozo oba oli awo bagenda okusunsula okulondako ku 10 abeegwanyiza ekifo ekyo gwe nga kansolo embazinabikoola kyosuubira ekigenda okuva mu bannakawempe oba NUP egenda sinziira ku ki? Kati ng'ekibiina nsuubira nti kitunuulira ebintu ebiwerako mu busobozi bw'ani oyo gwe kiwa abeere nga akiikirira ekibiina mu lukontana luno okunoonya ekifo kino eky'obwamemba bwa paalamenti. Nze ndaba nti okukubaganya ebirowoozo lyerimu ku makubo agayitibwamu okuba nti ekibiina kyanguyizibwa okuzuula ani asinga. Tekiri nti nno nti n'abalala si balungi ababa tebafunye, naye oyo abeera asinze okubaganya ebirowoozo oba oli awo mu kiseera ekyo yaba asinze okusaanira. Kati bonna obuntu obwo buyitibwamu okubanga kibiina kisunsula kireeta oyo asinga okuba omulungi mu abo ababa bavuddeyo, nga kano ke kamu ku obwo obuyitibwamu. Nze ndowooza bajja kufuna omukisa okulaba ani awuliriza obulungi, ani ategeera obulungi ensonga eziba zireeteddwa, newankubadde nga si kyekyenkomeredde kubanga okuba kugezesebwa so si omulimu gwennyini ogw'obwammemba bwa paalamenti, naye akakatono kasobola okukulaga ekinene ekisobola okujja. Singa oba oli awo tikati eno tegenda gy'oli kikyozaako tusuubire nti oba oli awo tunaakulaba ku bwannamunigina onaddayo mu mirimu gyo? Bino si kufaana kuwona, nze nnyina omulimu gwange ate abantu b'ensi eno be baagumpa kuba be bansomesa. Nze nasomera ku nsimbi y'omusolo, ndi pleader, ndi advocate of the High Court era ndi commissioner for oath. Nina law firm mwenkolera eyitibwa Nalukoola Advocates and Solicitors. Okujja kwange si kujja nti nno nnoonya omulimu, si kujja nti nno nfune eddoboozi wenjogerera, kubeera mbadde njogera mubadde nga temunkyaza, mubadde nga temumbuuza eby'ensonga, wabula kutumibwa okuva eri abantu b'e Kawempe North. Buvunaanyizibwa nga nze omu ku abo abantu b'ensi eno beetaddeko ettoffaali okuba nga ngiweereza. Oba oli awo era bwe bagamba si yeggwa asaanidde, nja kuddayo nkola emirimu gyange egy'obwa puliida. Yes. Lwaki olowooza okugenda mu paalamenti kisinga okubeera puliida oba oli awo n'osalawo olutalo olwongeze otwale mu paalamenti? Amasiga gali 3 agatuulako gavumenti. Laba wano essiga effuzi executive, ate wano waliwo essiga eddamuzi eritaputa amateeka. Amateeka agakoleddwa legislature, paalamenti. Amasiga agasatu ke gatuulamu abaddukanya ensi eno. Na bwe kityo obuvunaanyizibwa obukulembeze buli awo mu masiga ameka 3. Bw'otuula mu paalamenti oba ofunye obuyinza, kyova olaba oyo atudde mu paalamenti avunaanwa nnyo bw'asirikawo ekyetaagisiza okwogera. Na bwe kityo eddoboozi ng'eryange bangi baliraba nti lirimu ensonga, lisaanye ligende libeere mu paalamenti livuge, libeere nga liwulirwa okusinga bwe liwulirwa. Njagala okutegeeza abalina obuyinza be basalawo ani abaalya ki, alya kyenkanawa, akirya naani, akirya ddi, akirya atya. Tokimanyi nti paalamenti nsaale nnyo mu kusalawo
ku mbalirira y'eggwanga lyattu. Parliament esobola n'okukaliga executive bw'eba ekoze ebitawooma lwakuba wano balina emputtu abatudde mu executive. Legislature Parliament egoba minister nti tasaanidde n'emulekawo n'asigala ng'atudde awo ku ntebe y'omu maaso. Tokirabye? Naye tulina kusigala nga twogera. Kyekintwalayo. You go to the public debate. You know, as usual, I will be listening to those contenders. I'll be responding accordingly. I believe the people of Uganda will be will have the occasion of witnessing such a debate. It's novel. We have never had any in Uganda. Do you recall any debate among those who wish to become members of parliament? Have you ever had any? I haven't seen. It is NUP which has organized such event. So Ugandans will enjoy the same. I don't know what to expect from the side of my adversaries. Does that make you somehow frightened? Oh, it's no more. You know, I've been in this kind of arrangements for so long. Since I was in primary school, I used to be a debater. I don't get afraid of my contender or opposer in case of any debate. You know, it's not all about the physical muscle. No, it's just a debate, listening and responding in accordance to the circumstances. So it's easy. I've ever represented Makerere University when I was still a student. In 2008, I participated in a debate where all universities in Uganda participated, and I gave them a bloody nose. So it is not new for me. Yes. Okay, Councillor Nalukola, if God forbid, if you don't, if you're not nominated to represent NUP, or if you're not given the card, are you going to stand as an independent, or what is likely to happen? Why should I stand as an independent after participating in such a lengthy process? You know, it's out of freedom of association. When you belong to a political party, you are associating with others. But we can't lead all of us. It has to be one person. You know, I'm not a job seeker. I created a job for myself. I established Nalukola Advocates and Solicitors. I'm an advocate of the High Court and all courts of judicature. I have my job. I'm a pleader. I'll go back and do my work as an advocate. It's because of the call from the residents of Kawempe North that I'm coming to contest for this parliamentary seat. It's not because I'm lacking what to do. I'm lacking a job where to earn from. No, I have a job. I will go there and do my work. I will support the one who will be the flag bearer for my political party.